Kanama TV tukyeyongera okwogera ku nnyonyi ze baataddewo ey'e Jordan ne Oman. Eggulo nakoze video ne mbagamba nti nno bannange ekiva e Jordan kidda Oman. Ndowooza kati ekintu mukirabye. Kaakati bano bagaayi baafulumizza n'ennyonyi egenda Oman. Era ekintu kye kimu nga kye baakoze abaana b'e Jordan, nabagambye buli bw'olabanga munno ng'akaaba oba Oman oba Jordan oba Bahrain oba Kuwait, kuba omulanga, ffenna tukubire wamu omulanga, kuba nabagambye ekiba kitutte oli kiba kinona ggwe. Kaakati ab'e Oman nammwe babatandiseeko, bagamba bwe bati, njagala obalaba nti oba njagala obalabula oba n'obagamba nti kampani y'emu yatwala abaana ba Oman era ye batwala ne ku luno, era osasula mu banka y'emu. Tugenda kudda mu procedure kuba waliwo abaana bangi abatubuuza, ate ne tubalira nga tubasaba nti bw'oba otubuuza ekibuuzo Kadama TV tubuuze naye ate ojja kiwulira wano. Osobola okitubuuza ku WhatsApp naye ate ojja kiwulira wano kuba mubeera bangi nga temubuuza ebibuuzo bye bimu. Tusobola okubeera nga tugenda kuddamu ebibuuzo buli muntu ne tumuddamu ekibuuzo kye kimu. Ngenda kuddamu mpite mu procedure ne ssente naawe w'olina oziteeka kuba na bangi abatubuuzizza bituufu ekiwandiiko ekyafulumye okuva mu embase. Kansooke mbagambe nti kituufu wabula mulimu ebintu ebyakyuse okusinziira ku bali abaagenda. Ate temukitya nnyo nti byakyuse nnyo kubeera procedure ebaddeemu, sasula tiketi, sasula karantiini. Enkola yaffe mumanyi bwe tutuuka e Uganda gavumenti etwaniriza bulungi nnyo, tebattawaanya ssente za karantiini. Bano bakibaze bagamba nti musasuleeko nga bakimanyira bw'otuuka eri ogenda mu public facilities, kati ekyosasuddeko nawe mujja kyakawuntingirafo. Muyinza okulaba ekintu kino ng'ekyomuzannyo nga mukayita kazannyo, naye time ejja kutuuka bagambe omuntu bw'ati ne bw'ati yali mu kintu kino, ssente zino abaana ze basasulako ziri luddawo. Ekyo mba promisinze kijja kutuuka ekiseera kibeerewo nga ssente abaana ze baasasula half ne bagenda mu public facilities, bajja kutuuka ekiseera abaziba bangi. Ogwo mugulinde omuzannyo ogwo, muguzannya ne gugenda kubeera nga ate gukyukamu ate nammwe gubaddire. Katugende mu maaso nga bwe mwagala. Bagamba nti tiketi egenda kubeera ya, kati njogera ku Oman, abaana be Oman, tiketi egenda kubeera ya 177, kilo gagenda kubeera kilo 3 ne kilo 7 eza hand luggage. Abantu abakwasaganya ekintu kino kansooke mbawe ennamba zaabwe. Mr. Byaruuf nga bulijjo +966 547 111 665. Ennamba ye ya Mwami Byaruuf eri +966 547 665. Temukoowa kuba mwe mbakubire. Addako Mr. Ivan Kakama +966 558 394 6 noti emu. That is +966 558 394 601. Ne kubeerako Mr. Godfrey Mutabazi +968 986 649 84. Ye Mwami Godfrey Mutabazi. Ennamba ye +968 986 649 84. Then ne Mr. Vincent ku plus, kati Mr. Vincent ono kansooke njogereko katono. Mr. Vincent yakwasaganya ekintu kya Fortune Travel and Tourism. Boosi yenna kasita akugamba nti byogera sibikkiriza, tiketi ya ssente mmeka, njagala kwogera nabo. Mukubire nnyo Mwami Godfrey Mutabazi, naye ate okusinga mukubire ddala bano abasaza tiketi. Yono mwami gwe ngenda obbawa ennamba ye. Ono yasaza tiketi be bawandiika nti osasudde. Omuwarabu ayagala kwogera n'ono okusinga. Mwami Vincent ennamba ye eri +968
973 954 2 kanjiddemu plus 968 973 954 2. That is plus 968 973 954 12. Yeyo eya operations manager wa abantu aba issuing out tickets mu Fortune Travel and Tourism. Yeyo enamba ye. Kakati nga bulijjo kino kifugana kati tukyewuunya nnyo, messages zako tetuzeewuunya nnyo kuba byogera standard procedure ziri nti omuntu alina okubeera nga alina covid test. Waliwo abaana abatubuuza bwe mbeera sisasudde, bwe mbeera sikoze covid test nnaagenda oba bananzikiriza. Mu kibuuzo ekibuuzo ekyo tujja bagamba nti nedda, tebajja kukkiriza lwa nsonga ye procedure eriwo ku Ministry of Health nti omuntu yenna alinnya ennyonyi alina okuba nga akebereddwa nga mulamu. So ky'oba olina okukola gundi eyo olina ogikola. Twakoma ku nnyonyi eyaggwa, twakoma okumanya nga bw'ogenda mu private facilities, no in fact private hospitals ng'eri ku 45 eza Oman. Then bw'ogenda mu government oba public hospitals nga government egamba olina okusasula eza Oman 5 zokka. Then bagamba nti omuntu olina okubeera nga ogenda mu ennyonyi eno bagamba nti yaba hotel bokka. Ekyo twakimanyira naye yasooka bwe mutyo bwe mwagamba nti mulina kugenda mu hotel zokka, ebifo byajjula. Bakadama bonna abagenda e Uganda bwe baatuukayo babalaga nti ebifo tebinnajjula kuba bonna gye bagenda e Nambole, bagenda e Mulago, bagenda e Gayaza, bagendayo. So kino kyekijja waliwo ebintu kakati byebikyakyalinana okubeera nga betukyankananya obwongo. Bino byonna byemwogera byemukaka bwe batuuka e Uganda tebabibakaka. Then ne tuyita mu quarantine. Bagamba wano nti quarantine omuntu olina okusasula $150 era bo bagamba nti 26 z'olina okusasula kaakati. Then 150 ojja zisasula on arrival. Kakati twagala on arrival bwe tunaatuuka nga tuziina tulabe bwe mutugenda tuteekamu emiguwa. Abaana bano tebalina ssente naye nga mbajjukiza ekyo ekintu era muli kijjukira. Tugenda kumawono Kadama TV zino 26 ze mutwala ez'okubuukinga. Abaana bwe banaatuukayo ne bafuna public facilities mujja ku accountingira ssente zino 26 ze mukaka okusasulwa abaana bano okubeera nga bakola ki nga basasula. Muyinza okitwala ng'ekyomuzannyo ne mukimanyi kisobola okutwala obudde ne kijja baddira. Muleke abaana bagende Uganda, public facilities zikyaliwo kuba temulowooza nti abantu abaalimu nga baziggulawo era bakyalimu. Era weegendeza abantu bonna abava e Europe tebagenda mu public facilities abasinga. Kati musobola kuŋŋamba nti bakaddaama ne basekaddaama be mwakaleetamu ezo public facilities be babadde bazijjuza era ne kakati be bakyalimu. Ne tugenda ku luggage. Mbakubiriza mbagamba nti luggage bagamba 3 wansi mu nnyonyi, then 7 waggulu, eyo gye bayita hand luggage. Bangi abatubuuzizza nsobola okubeera nina ebintu bingi nsobola okubeera nga mbisasulira. Bw'oba olina ebintu bingi ng'osobola obisasulira, kubira omwami ogw'embaga Mwami Vincent akunnyonnyole bulungi nnyo osobola obisasula oba tasobola bisasula. Mujjukire ennyonyi eyasooka bagamba temugenda bisasula. Time bwe yatuuka n'ebeera ng'ewedde ali ne bagamba mubisasulire. So mubabuuze bababuulire first hand information abantu ababasaza ticket. Ennyonyi ya Oman bagamba egenda kusitula nga 31 omwezi gw'omunaana guno omwezi gwe tulimu. Esitula nga 31 guno omwezi gwe tulimu. Ssente boosiwo naawe gy'olina okusasula ng'era abaana abaasooka balina okusasula oba mulina okusasula mu bank of Muscat. Nawandika wano Mabala naye nga erinnya liri ku account number eyo eri Fortune Travel and Tourism LLC. Account number yeeno
eri nooti 3 nooti 6 nooti 2 9 1 7 3 3 5 nooti 1 7. That is 030 602 917 33 50017. Kanjibadiremu. Account number ya Fortune Travel and Tourism eri nooti 3 nooti 6 atawo nzize mu luzungu kanjiddemu nooti 3 nooti 6 nooti 2 9 1 7 3 3 5 nooti 1 n'esembyayo 7 mutukoyina okubeera ng'osasula. Tweyongera okubiriza gavumenti okubeera nga bakadaama bano mubeera nga mubagondezaamu public facilities zonna mubeere nga muzigazeetinga oba muziteekawo nga nti za bakadaama bokka na bassekadaama bava ebweru kuba tebalina ssente ate tebalina wagenda zijja, n'okubeera nga embassy ne associations zemugamba nti muyina ezo nzize ndabira ddala nga tezikola, muveeyo mubeere nga twegattira wamu eddoboozi nga twogera nti ekintu kino si kituufu. Twegattire wamu tugambe nti ekintu kino si kituufu, wabula temwegattira wamu ne gavumenti. Association zino si za hotel, z'abaana abali e Jordan, abaana abali e Oman. Kati neewuunya okubeera nga mudda ku sayidi ya hotel ne mulema okudda ku sayidi y'abantu ate be mukulembera. Ekyo nkyakyewuunya.